Isimugana wange nkulamusizaako nnyo webali kwekumira ku Yugi Update TV webali kwekumirako ddala nnyo gwe mukwano gwange ali yampuliriza nga bulijjo eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyagavaayo galaga nti nno Democratic Republic of Congo wamu ne Donald Trump bandiyingira into diplomatic ties gwe mukwano gwange ali yampuliriza era si mawulire malungi eri bannaffe abayeekera ba M23 lwaki kubanga diplomatic ties zino banaatera okukola ogenda layo bigendo bizivaamu nga si birungi wadde nga tebisanyusaako bayeekera bana ba M23 tebiinanga ekikiri baffe balingamu abula okujjako basuppressinga n'okubanafuya n'okubaweakeninga okusobola okulaba nga bava mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV nga bulijjo kosinzo bango tuulize era bale kwekumira ku mayingu gano ngamba gwe atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeerenga nawe otwenyumirizaamu otweyungako osobola okuba nga otufollowinga nagamba tuwerabirako na mukadde akadde ako kakuyambako okuleetera notification message singa tuba na information yonna gituleese gwe omukwano gwange ali yampuliriza. Jjukira nti nno masekati g'olutalo olugenda mu maaso ne conflicts mu Democratic Republic of Congo naddeleyo mu Northern Kivu. Kakati President w'eggwanga lino erya DRC ali mu nteekateeka zisinkana Donald Trump basobole okuba nga bateekiseganya ku diplomatic ties banaatera okuba nga basayininga nga baagreeinga newankubadde nga Trump yeesanze masekati g'ebizibu g'ensi bbiri eziri mu conflicts ezifaanaganako. Kakati jjukira nti no Trump y'omu ku bali kufujjirira olutalo olugenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Ukraine saako n'erya Russia. Kakati okusinziira ku communication eyakoleddwa Donald Trump yataddeko obukwakulizo singa nga diplomatic ties zino zinaabeera zakolebwa wakati wa US saako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Yo Congo Tshisekedi agamba nti singa America eneeba ekkiriza nekola diiru naffe nesayininga contract diiru naffe diiru eno ey'obyobugagga ebisimibwa mu ttaka kijja kuyambako nnyo nnyo okunafuya eggwanga erya Rwanda eribaakinga abayeekera ba M23 saako n'abayeekera bano banafuyiza ddala kubanga ye agamba nti ebyobugagga byonna byonna ebisimu bitwalibwa abayeekera bana ba M23 saako ne Paul Kagame ow'e Rwanda olw'ensonga nti tetusobola protectinga mineral rich zino sources zonna ebirombe byawambibwa abayeekera ba M23. Agambye ng'oggyeko abayeekera ba M23 obuguruupu buli muno bungi obw'abayeekera obugezezaako okubanga bucontrollinga territories ezeekweseemu ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Kati ezimu ku ties zino ze baagala okukola ddiiru mulimu ekyokubanga US egenda kubanga providinga equipments ebyokulwanyisa eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo saako n'oggiwa troops ng'aba abalwanyi ba machineries okusobola okulaba nga baprotectinga mineral rich sites ezo ezisimibwamu ebyobugagga zireme kubeera nga zicontrollingibwa abayeekera ba M23. Obukwakulizo obuli mu kino nti Trump agamba nti nga Ukraine nayo weeri mu kulwanagana n'eggwanga erya Russia beetaaga eggwanga erya Democratic Republic of Congo lisobole okuba nga liyambako Ukraine mu lutalo olugenda mu maaso wakati wa Ukraine ne Russia olwo Donald Trump wa US asooke awe banaate bagende mu diplomatic ties ez'okusayininga ddiiru eno ey'ebyobugagga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Bintu nno si byangu wakyaliwo okunyolegana wakyaliwo terms and conditions eziteereddwawo naye kino we kikolebwa eggwanga erya Democratic Republic of Congo kimanye libalifunamu nekugana amawanga agafiirwa mwe muli eggwanga erya Rwanda Paul Kagame aba afiirwa saako n'eggwanga erya Uganda kubanga bano be bamu ku badde basinga okutwala ebyobugagga by'eggwanga lino erya DRC. Jjukira nti nno omwami Yoweri Kaguta Museveni abadde yakajja asindikeyo amajeege mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo era ng'agamba nti ekibatute okuprotectinga project ekola oluguudo olugatta ku Butembo saako ne border eya Uganda ebyo ebyamaguzi bisobole okutambuzibwa nga biri safe saako n'okukuuma ebyamaguzi ebiveeyo mu Butembo nga bijja okuyita mu bitundu ebya Ituri saako ne Bunia
ebirimu abayeekera ba ADF bisobole okuba nga bituuka mu ggwanga Uganda. Era olaba nga eggwanga lya Uganda Mwami Yoweri Kaguta Museveni y'omu ku badde bakifunamu ng'eggwanga erya Democratic Republic of Congo terina kirifunamu yadde. Kakitegeeza ki? N'abayeekera bano territories ezimu zadde beefunzizza mineral riches ezo zadde batagetinga territories zigenda kubanga zibatwalibwako amaanyi singa force enajjayi nga y'amaanyi ne basuppressinga bagenda kuba tebakyalina access ku byobugagga. Jjukira ebyobugagga ebisimwayo waliyo gold, waliyo tin, waliyo coltan, ebyo byonna bya bugagga biva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era minerals ezo ezimu nga coltan ziyambibwako nnyo okukola electronic devices ezisinga obungi, items materials yonna ino electronics saako ne muroka ez'amasanyazi electronic cars vehicles zonna ziyambibwako ne minerals ezo. Kakati olowooza singa abayeekera no baba biwambye olowooza market enaabeera etya? So ebiwa abayeekera bano amaanyi bingi mwe muli ne minerals. Yensonga lwaki balina amaanyi mangi, balina equipments, balina troops, basobola okuba nga bafunza eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza era webale kwekumira ku mayingo gano. Gwina atanatweyongako kukkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga osobola nnyo twegattako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwebale ku likinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku commentinga, mwabajja mu comment section ne mutangaaza ne muteekawo endowooza yammwe. Era nga kati wembaaniriza okujja mu comment section oterewo endowooza yo kino nga wookiraba gulowooza kino kinaayamba Kisekedi President wa Democratic Republic of Congo oba abayeekera kirinayo kibafivalinga oba bajja kubanga bakaguddemu bugwegwe mukwano gwange mu comment section. Oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza. Baganda bange mbategeeza nti nonze mbagala nnyo, temuva ku mayengo gano mwenna abawuliriza. Yes, oli ku Yugi Update TV kusinzira okubanga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, Nalekani, Menyani, nammwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 kayengedde.
kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'N1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative wo, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Update TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza osubscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe, wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.